Zella sibale tumaja mutekamu olunyonyi agenda azikireko azike musanji we Don Zella vayo nagamba akaana ako era mukuba ekyo buli mu era nebekola ebintu byabwe aba kyebatekola ku zi video zaabwe byali tebiriyo yalumiddwa yanyoleddwa nnyo okufiirwa kwa musanji agambye era kyali muvubuka nnyo nga talina nabyakukola nnyo n'olwekyo ali bize mu office tajja agenda kuziika agenda kusindika amabugo g'omuvubuka obuvunanyizibwa Irene Tale gwatugambye agenda aweereza mu baka above 26 agenda kumuwa bubaka bondoza so bwe bagenda ogabana ssente ye ne mugundi we ne buno si bwe bulyanda gundi 30 abo bagabana okay Tamale Mirundi once you know musanji wa musajja they have done reacting ku kufiirwa kwa nasindika n'okusasira kwa abadde bawa Don Zella bambi kitalo nnyo naye abadde Don Zella mukazi sabadde abachanga babiri abazanyanga gundi bwaje ugana nazanyako ku gundi wagira eri na abakazi ngwangulije bali okay naye nze binsanga mpise I want to go there you want to go kuzanyibwa I can't you can't ate nzo mugiso naye you also don't play kumanyi bakumbuze kasoka tabe mbuzi ya Tamale aba playing abe bagumiro playing akatubirabe neze sirina muntu sirina family sina kyenina era abanange basigaliddewo tebalina muntu tebalina ninze nnyinaabwe nze kitaabwe nga bwe babadde tataawe abadde ajja wano next week yali ajja 24 n'asazaamu okujja yali ajja 24 n'alwala nga 17 n'agenda mu intensive care naye munnange tasobodde kuvaayo. Okay, dear, stop. Not now, please. Okuva jemmere yannemye bannange nga sobola kulya empewo empitamu. Tugenda kuziika. Tugenda kuziika. Ndi ku mirimu gya ggwanga. Sikyali kireereesi. Yakusindika okukubagiza kwange. Ate nsigale ng'eggwanga tulina okulitambuza. Comments zibadde nyingi ku WhatsApp, Facebook bagamba kavuddewo Tamale Junior agenda lyanga mulimi. Nabo ndowooza yabwe era njiwa ekitiibwa. Entegeera yabwe bannaffe. Bigambo ki byosobola okugamba ebisembayo Don Zella? Agume Mukama musaasira ajja mugumya. Abaana bali mu bulamu bulungi. She's a very, very, very hard working lady. era tabadde musanyufu Tamale Mirundi tabadde nga gundi atagana byogerako ebintu ebyo tebagala byogerako naye kale ajja kuwayo ku bubaka kale in another story Hassan Nduga naye jukira abadde yakava South Africa yavuddeyo n'empewo yabadde ebimu ku byabadde byamutwali South Africa kwongera ku kumaanyi galina omusajja oyo atabadde eddiini jukira yali musiraamu n'alokoka was pastor iga nava era nadda mu busiraamu kati yavaayo nadda yagenda olabanga bino byonna abazungu bamuwuddisa kati musamize era yawula mu bantu mubogeza ennimi ze batamanyi yakiririza mu bamweyana you know Katonda biki local god Katonda waffe era omwaka guno ebimu ku byagenda okukola kwongera kubunya ddiini yaffe eyo eyabajjajja kintu. Sometimes ngenda nenebuza Tash before colonialism, before the Arabs came, do you mean we are that sinners? Tuli lost bajjajja bafa abafusinganga Katondo obutono kuba muno sanga twali tetubima ne twalina Katonda tumuyita guru the era of enlightenment. So omuzungu yato enlightening oli mukunyonoonya so omukulu wa atunyonyodde enteekateeka ze naye avumiridde by the way avumiridde abamu ku bayimbi abasiraamu wali omuyimbi musiraamu ate yagenda n'ava mu busiraamu n'agamba nti nze nvudde mu ndongo enyimba ze zonna muzijje ku YouTube nti obusiraamu tebutukkiriza tabikkiriza kwegamba abagezaako okwonoona eddiini eno ate nabo okuyisaawo ebyabwe nakyakivumiridde bw'obanga oli bamweyana munywerereko bw'oba oli musiraamu kati katulabe enteekateeka z'omukulu ono 222 message bagiyise tudde ku nnono mu mpisa mu nyambala mu nsaba gye tusabamu Katonda
abantu bangi beewuguusa ayagala asabe katonda mbu bw'atayogera ku Luwarabu oba Luzungu abatasabye n'atuuka n'okwogera ennimi z'atamanyi yandarabanda bibiki naye nga katonda olina obuyinza obusaba katonda mu lulimi lwo mu buwangwa bwo. Kyova olaba nze nagamba sisinza ddiini nsinza katonda musaba nga mpita mu buwangwa bwange. Naye ekitulobesa nti abantu ennimi zibakyusa ne batategeera bye basaba. Oli n'agamba Allah n'alowooza Allah kirala nnyo naye nga Allah ye katonda. Kitegedde kyova olaba nti nze nabbi Muhammad muwe ekitiibwa nga yali omutume, Yesu muwe ekitiibwa nga yali omutume mu buwangwa bweri gye bazaalibwa. Oli Muwarabu oli yali mu Bayudaaya, wano mpa abajjajjange ekitiibwa baddungu babamwena bakayizi bakiwanuka bulamu baani kubanga batuma okuva eri Katonda. Katonda mutegeera ng'oyo omwoyo ogutazaalibwa ogutazaala. Era nenya bano abasoma sapule nga woza Maria nnyina Katonda. Kati Maria ayinza okuzaala Katonda ate nga Katonda bagambye yasooka mu nsi. Sikuganye kusinza Katonda kuba obuwangwa n'ennono tebukondana na Katonda. Yensonga lwaki Omunyarwanda alina obuwangwa bwe, Omunyankole obubwe, Abaganda tulina kabaka waffe, Abazulu n'abadde South Africa Abazulu balina kabaka waabwe bawa obuwangwa ekitiibwa. Bw'okuba n'omuwala mu Luzungu akuze vuna ayagala oyogere Lukosa na Luzulu kubanga bwe buwangwa bwe. Okitegedde naye mmwe mutijja. Obusiraamu banzaalibwamu kuba nali muto nga simanyi. Obulokole mbugenzeemu kuba be bamperedde nze sikuze na famire yange. Naye byonna bwe nzize mbinoonyereza n'enzuula nina okusinza Katonda nga mpita mu buwangwa bwange. Wagivuddemu ddiini oba munteekanga na mu keesi temunteekanga mu masanda nkoleredde ensi yange. Ebyo byokuntwalanga eyabbi olunaku lumu munteeka mu kakabuli. Munleetenge keesi nnaku 7 ndi ku nsi muyimbe munteeke mu keesi yange. Kati ekitegeeza embizi ogirya? Nze sirya mbizi. Okulya embizi sitegeeza okusinza Katonda. Siyingiridde eddiini okusomesa okumanya n'okutegeera byanjawulo. Okitegedde? Yensonga lwaki nagambye nze ndugga bamweya ne lyasani nalyejjako Peter Pantalewo biki kyenjogedde kituufu. Omuntu bw'agamba nti Yesu ye Katonda bakulimbye bagambye Yesu mutume waani wa Katonda era ekyaleeta Yesu azaalibwe mu biraalo yali asobola ozaalibwa mu State House kuba yali avudde mu Katonda yasindisa omwoyo ogwo. Abeegatta mu nsi mutonda mubiri. Katonda yaleeta omwoyo n'agutuuzamu ng'omwana n'atera okutuuka myezi egizaalibwa n'atuuzamu omwoyo. Kyova olaba nti osobola ozaala omwana nga byakola bifaanana bya kitange ate nze benzaala tebamufaanana kitange ng'omwoyo gwa kitange gwe bakomezzaawo mu mwana wo. Okitegedde? So kati tulina kutegeera butegeezi. So si taata eyantuuma baamuyitanga Haruna Musaazi naye yafa tamanyi kyeritegeeza kubanga yamutuuma jjajjaawe teyamubuulira kyeritegeeza. Kati nze sikwata kikwata. Bwe mpulira ngamba saala esswala 5 nkubuuza lwaki nze saala nina okumanya lwaki. Okitegedde? Era nkola lisaaki ne ngamba Katonda ono yalina ebisolo yalina embuzi n'ente ye yabitonda bye yasooka mu nsi n'alyoka atonda omuntu. Lwaki mu kuwaayo saddaaka yawaayo ya Yesu? Lwaki tebaakomerera mbuzi? Waliwo ensonga lwaki baawaayo ya Yesu. Kati mulekeraawo okusinza nga musinza businza kikwate musinze nga munoonyereza. Emmengo okugendayo si gwolonda. Kabaka bw'alisiima